ekigudde ku Dr. Kizza Besigye mu kkomera gyali mawulire gannaku era nga ekyamazima agwe wenna abadde asuubira nti Dr. Kizza Besigye yandifuluma ekkomera mawulire si malungi. Waliwo audio enkambwe gye ngenda okubeera nga bwe ntyo nkuzannyira era mu audio bw'onaaba omaliriza okugiwuliriza ogenda kakasa nti mazima ddala abasajja tebasaaga omusajja yandifiira mu kkomera. Kankuwe audio eyo naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso bw'oti obeere nga ogirayikinga. Lord Mayor. Yes, Mheshimiwa. Good evening, Omukulu. Yeah, good evening, my brother. Panange, I was just watching news. Doctor's health seems to be deteriorating very fast. I'm telling you. Oh. You see, when I visited him on Wednesday, yes, I can't even express the feeling I had. Since then, I've had. Ooh. You know, man who is very, very strong. Yes, very strong. And a doctor like that. Looking frail like this, looking emaciated. The situation is worrying. No, it's worrying. Mm. You know, on Wednesday or Tuesday, one of the two, I was with the Commissioner General Prison. We had a conversation with him just over something else. So he told me that after the judgment by Owinjolo was delivered, the next day MK called him. Who? MK. He called who? The Commissioner General of Prisons. And told him you're not going to release Besigye. Yes. So he said, but I need a court order. There should be legal basis to keep holding him. To keep holding him there, yes. He said, no, I'm calling you as the chairman of the interagency committee. You know, they have that interagency thing that has the police. That network. So he said they don't release him. Then the next day the father called and said, you're not going to release that man. He said, but Your Excellency, we have to have legal basis. I need we can only continue holding him if we have something from the Attorney General. 1 hour later, the boss calls again and says, I've spoken to the Attorney General. He's going to give you a letter or guidance on how the files should be transferred and to CID and from CID to DPP. So you use that as the basis to hold him. Oh, the Attorney General guidance. The guidance, yes, the legal opinion of Attorney General. The legal opinion. On the transition. So he told me the stakes are very high. So those things that man was tweeting, people take them as jokes, but he means them. He means it. And that is serious. Yeah, man told him don't release. If the legality is the problem, I'm going to talk to the Attorney General. And 1 hour later he called and said the Attorney General is going to contact you. I've briefed him on what to do. But it's really pathetic what's happening. Especially where health is involved. And you have presidents of Kasango, you have presidents of Segirinya, you have... Exactly. There's another Muzungu who died man had skin cancer, they couldn't give him bail. The man died in prison. I don't know why... Anyway, but you can't blame anyone, because now, if Yawashida tells you such a thing, can you blame him? If a magistrate refuses to give bail, it's really beyond them. Unless you have a judge of the caliber of Katus, who can afford to say, come on, mbaya, me, I'm doing my work as a judge. But we no longer have those kind of judicial officers. They're not there anymore. Maybe
abuterevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde ku sayidi zeeyo. Oyo nno gw'ova okuwulira mu ddoboozi eryo mulimu Erias Lukwago Lord Mayor n'omu ku munnamawulire eyabadde ali mu kumuwa info emu ku info gye yafunye. Munnamawulire ategeezezza mu audio nga bw'omuwulidde nti abalina essuubi ery'okubeera nti Dr. Kizza Besigye anaafuluma ekkomera nti nedda essuubi ddyo libeere litono kubanga abaagala Besigye emabega w'ekkomera banene ate nga tebali wiiringi kubeera nga abamuta. So agenze maaso n'ategeeza nti omusajja amumuteeke buteesi mu ssaala otherwise ne kooti essaawa eno tesobola kubeera nga emutaasa kubanga nabo balina orders essaawa eno ze bakolerako. Kakati nno ye embeera bwetyo asayidi zeeyo bwekyayimiridde katusabe kimu omukulu ye abeere ng'ateebwa. Kye twasigaza kiri kimu kyakubeera nga tusaba busabi ssaala okusobola okulaba nga omukulu Dr. Kizza Besigye ateebwa. Kyekyoka kyokka kye tusigaza okubeera nga tusaba busabi nga tusaba Katonda ayanukule ssaala abeere nga bw'atyo ateebwa. Naye nga ly'essuubi ery'okubeera nga mwanattu bamuta essuubi ddyo likyali ttono nnyo nga bw'okiwulira mpozi ko nga twongeddemu okubeera nga tusaba ekyo kye kiyinza okuleetawoko ku nkyukakyuka weewaawo osanga ate n'abeera nga bw'atyo ateebwa. Ensonga zo bwe zityo bwe zikyayimiridde. Phone call eyo yabadde mu makati ga mukulu Lord Mayor Erias Lukwago n'omu ku bannamawulire ng'agezaako okubeera nga amuwa info nga bw'ogiwulidde maaso awo. Kale ate eyo we tuvaayoko te bwe tweyongerayo maaso bo aba PLU Patriotic League of Uganda balabudde Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bamugamba nti aveeyo yeetondere General Muhoozi Kainerugaba takoma na kwekyo kyokka amenyeewo n'ebigambo bye yayogedde mu mbeera ey'okubeera nga yabadde asaba Dr. Kizza Besigye ateebwe. Waliwo ebbaluwa efulumye amakya ga leero yeeya okuscreen yo tugenda beera nga atugiyisaamu mpola mpola. Aba PLU ekibiina ekyo kyebimanyi obulungi ekya General Muhoozi Kainerugaba bavuddeyo ne babaako ne statement gye bakoze. Eri statement eno ebadde n'omutwe nga gugamba nti PLU strongly warns the Katikkiro of Buganda to stay away from partisan comments on Besigye. Era ne yeeyongerayo ng'egamba nti we write to express our utmost disappointment with the recent statements on the situation of retired Colonel Kizza Besigye, where you repeatedly demand for his release and condemned the NRM government. We wish to warn you, Mr. Charles Peter Mayiga, that these statements will impact on your relationship with not only Mengo leadership but also Buganda Kingdom at large. PLU leadership has been friends with Buganda and we recently bought Kabaka run kits worth 10 millions to support Marathon and you moreover don't even account for it. We therefore demand that the person of Katikkiro withdraws his statements and apologize to Supreme Leader General Muhoozi Kainerugaba in the next 48 hours. Failure within which we shall march to Bulange just like we did with the parliament in a few days back. Buganda Kingdom must understand that there is only one true king, the father, the mighty king of the Bachwezi, sent by God to rule over Uganda and Africa at large. Let this be the last warning to Mayiga. We will occupy Bulange and crush Buganda beyond what Obote did. Byebyo bigambo ebya abakulu aba PLU nga babiweereza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga era nga ekyasinze okubeera nga kireeta obuzibu as a statements Oweekitiibwa Katikkiro ze yavuddeyo n'akola ng'asaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka okulaba nga eta Kano Kizza Besigye. Wabula zino
aba PLU tezaabasanyusiza nga bagamba awo Katikkiro Charles Peter Mayiga abeera yeekubidde sayidi emu kwegamba abeera awuliriza ensonga za Besigye naye nga tannawuliriza nsonga zaabo abaamusiba. Kakati bavuddeyo ne bategeeza nti bamuwadde essaawa 48 okuvaayo kubeera nga yeetondera General Muhoozi Kainerugaba oba si ekyo enkolagana egenda kuvaawo nti era n'aba PLU bagenda kubeera beekuŋŋaanya bagende e Bulange Mengo mu mbeera ey'okwekalakaasa era ekinaddirira mbu bajja kuba nga bakiraba. Embeera yo bwetyo bweyimiridde, embeera ekyali ya Dr. Kizza Besigye era nga bo aba PLU bwe batyo bwe boogedde bagambye essaawa yonna singa Katikkiro Charles Peter Mayiga tamenyawo bigambo bye bagenda kubeera nga beesitula bagende e Bulange Mengo bakole bo kye bayise okubeera nga beekalakaasa olw'ensonga nti bo bayina ensonga zaabwe lwaki Dr. Kizza Besigye yakwatibwa tinaye Katikkiro Charles Peter Mayiga ensonga ezo tazitunuulidde wabula agenze bugenzi ku sayidi eya Dr. Kizza Besigye. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde naye nga nkusaba osubscribing gw'atanaba nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo obirenga mwanatu ogiraikinga ku Mukutu Jika Media kokka kwenjagala obirenga weekuumira. Osobola oyita mu comment section nompa endowooza yo nawe wena alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola okiyisa butereevu wansaawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.